oba mwanyina mbebaza abasobodde okubeera mu mukolo guno nga muli live ate saagala kwekweka jamala okulaba mbebaza abasobodde okubeera mu mukolo guno nga muli live ate ne nnebaza abatali live bujja kukyenkya nga bali live. Waliwo abantu abatambula ne hajjati kurusu wallahi nga tebali live naye nga bafamila Sheikh Nuhu Muzata batte naye mmwe abawalimu abakutte famire eyo ne mugikweka eyo nekolagana ne hajjati nga si live soba Allah subhanahu wa ta'ala abalungamye mute famire ekolagana ne hajjati butereewo nebagamba nti bandange twali badde tujja naye byaffe obimanyi obimanyi be bawali musimanya Muzata byagaazi bakutta abantu tokolanga omulimu gwonna ajabu tokolanga omulimu gwonna olw'omuntu wallahi ne bwaba alina ekitiibwa nga kiva wansi ne kigenda mu ggulu nga Allah tajja kusiima tokolanga okusiimya omuntu mubi olumala okufa weppa n'agamba ebyange biwedde n'oyo oyinza okukyawa ennyumba eno nga mulimu omwana ono byonna obireka olw'omwana ono noga nti Anwari ate kansigalewo. Eyo naye enkola y'abantu abali mu nsi era njagala kutegeeza famire temwawukana abantu mubategeere nti abantu baagala mulamu. Famire ya Sheikh Nuhu Muzata batte abaana be mwenna bataano mubeere omuntu omu baganda be Musa Allama n'abalala mbakuutira obutata nyumba eno mugenda kugibuuzibwako maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga muli mu byobufuzi. Kuluthumu si wamwe temumwagala Anwari waani ono waabwe naye nkakasa muli balungi kubanga mukolagana ne hajjati Kuluthumu mu kyama obujuzi mbulina bamusa mbebaza okolagana ne hajjati Kuluthumu mu kyama nga mukyatya akasajja agawalimu agabakutte soba Allah subhanahu wa ta'ala gabate hajjati Kuluthumu enkyagenda mu dduwa ekigogwa eyo dduwa hajjati Kuluthumu nga 10 olwokutaano olujja edduwa ya maamawo juzi oluvannyuma lw'ennaku 3 wagitaddemu amaanyi mangi saba Allah akusasule yagatereddemu no ku remote tuwe naye kakati tuweere wano ku bitaala ennyama eno gituweere ku bitaala ebyaffe obimanyi. Omusajja oli myaka 6 bakuweera ennyama ku bitaala eya nnyoko ng'ono yali mukyala wa mugandawo kakati enkya tuwulire gye bagenda okwogera ennyama gye bagenda okulya enkya mulimu omukono gw'oyo subhanallah oyo saba Allah akusasula bisera ajabudu buli akujjiranga ku kikwatagana nedduwa agwawa ng'omuteekamu eya maama amaze ogiteekamu twalo 10 etambule yenkola y'abantu abawalimu si bya bufuzi gamba nti ono waffe ffe tetukola kusiimya muntu wallahi tetwasabye mufuti okubeera mu dduuka eno eya maama kitaddemu emitwalo 10 tetwasabye mufuti fe okubeera mu mukolo guno naye gwe nogenda tugesebo tuzze kusaba tugende tetugenda temugezaako sebo tetujja kikola wallahi talina jjanaayo omuntu ayina ejjanaayo yaani ayina ejjanaayo yamwe yaani semberayo ddala Sheikh Nuhu Muzata batte jangu imuyira omuko oyina ekigambo ky'oŋŋambi Allah subhanahu wa ta'ala akwatireko Anwari omulimu gwakutte ekiseko okubeera Anwari nga ye musika abasigadde bonna basika naye ono kyamaani waabwe liida Sheikh Muzata si yali liida wa Haji Adamu kakati yonazzeewo
ate nona agendera ddala n'aboneri ne mbadamu mweba Haji Musa ate muyina okujjako gyendi mbalungamire ono kati azze ye chairman w'abaana ba Sheikh Nuhu Muzata Batte. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kakati gwe nugwe kwatirawa ate nabogera siba family era bajjagamba nti akasajja ako manyi wampita akasajja ako kataddeko omusika kabula ngana akasajja siteekako omusika gwe batulaze gwe tuteekako ate nga ne bafamile webali. N'olwekyo omugenyi omukulu ajja musabira edduwa ate kino ajja Tikuluthum nkugamba njagala olwokuna olujja ekyo kiri comparison tujje tusome edduwa y'omwana ono saagala bangi nze nja okujja n'abantu bongambage nti maze okuteekateeka njagala lwakuna njagala yeeyongere n'abakyala bana basahaba bo olwokuna olujja oluvannyuma lwa dhuhuri tusome edduwa y'omwana ono. Enyumba gyenvaamu nva mu nyumba ya Ssekaswaibu Semakula mufti eyasooka. Kakati naawe jangu onvuganye oyogere ennyumba gy'ovaamu zijja kwaka. Kakati wamba mwagala kusoma maduwa nja kusomera Ssekaswaibu Semakula zaake. Ekitambaala Allah ekitambaala kino Anwar komawo ekitambaala kino wallahi bannange sebo bwanabo nze nsaanyi okuwa omwana ekitambaala kino Sheikh Burhan Semakula anzaala ndayira Allah yakola ensi n'eggulu yeyatiwa Sheikh Muzata ajali kusumusiwa guli ayayambaza Sheikh Burhan Semakula ekitambaala anzaala yeyakyambaza Sheikh Muzata ninga mumanyi okubala olwaleero nze nyambaza Anwari Muzata ekitambaala tukwambaza ekitambaala kino ekya Sheikh Nuhu Muzata Batte tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akwangwiriza obukulembeze bw'okutte akuwonya abalabe akuwonya ab'ensaalwa akuwonya abalogo muloga tusaba buli aloga limuddire buli aleeta eddogo Allah limuddize buli ow'ensaalwa gimuddize ayagala abaana ba Nuhu Muzata okuggwawo ababe baggwewo ayagaliza Hajja Tikuluthum okuggwawo nawe abakyalawo baggwewo tukoye. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم احفظه من الساحرين والحاسدين والمنافقين. اللهم احفظه من الساحرين والمنافقين والحاسدين وعدوته الذين نعلم والذين لا نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم لا موتي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا رد لما قضيت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين. كانوا كتوارا وابدو تورا ابدو انا يبدو لي علي مكانو gwenyo niyo luvanyuma Sheikh Nuhu Muzata okufa ate nze mukwano gwenyo mataliwo nange munkubagizangako Sheikh Nuhu Muzata ataliwo usande jani n'ensonga genda ogule embuzi ogimpe nange ngegiteke mu nsonga Hajja Tikuluthum musogedde Allah wekitiibwa tukulaajanira ffenna abali wano tuli beetaavu era tuli banafu tulina ebizibu byaffe Allah bitumalire kumira famire zaffe tuwonya ababi tuwonya ab'ensaalwa ayi Allah gatta abasiraamu ba Uganda tuveemu ensaalwa n'obutaagaliza ayi Allah naddala abawalimu ate tufune ekyokukola tufune we tujja akawogo oluusi eyinza okuba nga y'ensonga y'okubeera nga tukyawagana tufune emirimu ya Rabbi otwangwirize ensi eno ya Rabbi otugirewo ekirwadde kino otukuumire eggwanga lyaffe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakyaliko tubeere bagombu gyali ate n'abakulembeze abasitulite nga biri bibadde byoli gundi
Guggwa alina ebibyasobola ye alina abasirikale ne Guggwa byayogedde inshallah taala bibeere nga bitambula. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar wa lillahil hamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Mwe bali kwagala nnyo ku lusuumu, mwe bali kutwagala nnyo. Barakallahu fiikum. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabye ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.